nze nali mubbi wa Kalumwe nali ani atamanyi nti no babba ngenda kubulira kyabadde Soroti nze Soroti kunga hubadde ki ne yabya akalwe Soroti mumanyi abantu abamu abatamanyi ofono opondo ali gundi disgranted ate njagala bagamba ba media let us not give such stupid people who have never done nothing akaluna gamba cover we bakalondedde nga kali mu numbers ne kagenda ku parish nga ne kafuka fraction bakava ku parish nga fraction bakagenda ku district ne kaba mu decimal point kaga no tuka babakama nga akasoma mu percentage ono musajja omulaba yogera gundi kibalama tugume mumanyi mobilizer we nale inze ne kadi je bampe ye makerere nali musinya ne bandete makerere ku semogeri wano nani ne bampa ki jacket okumpa obululu okubba kati ofono opondo abadde nnyo mbululu bwe nale nga babubba ng'alaba abamu batwala sente etasigaza abantu bagamba Elias Lukwago lwaki tukubye ofono opondo yali mu MP2 mwatu tokubanga muntu golabanga mulambo oyo asobola okufiira mu ngalo ofono opondo let not that gun deceive you. You are not a Westerner, toli wa kitalo. Njagala okwebaza Elias Lukwago atadde wadde luyiko ofono opondo kubanga totekanga mulambo omuntu osobola mukubuli nakufiira mu ngalo kati oyo yabadde ayagala kufiira Elias Lukwago mu ngalo mwabagamba nti no position ebba akantu. I want to challenge someone bwovaayo nga kooti yali esalidde opposition nti ono wa FDC ya Bakalu tumujjeyo ngenda kuwa millions kubanga Museveni ne wadda bwati n'atulewe akitegeera nti ono mubbi ono namubbira nono namubbira omuchere n'ennyama mutyere enkoko n'ennyama enkoko ne Rolex otageragera n'ebintu bizira maku ku kintu ekinene ekiyimirizaawo eggwanga lyonna toka wacha wewe. The Rolex Festival returns on Sunday, the 21st of August at Lugogo Cricket Oval. Don't miss different types of Rolex combos, great performances, and so many activities. Entrance is 10K ordinary, 30K VIP. Gets open at 9 a.m. to 8 p.m. Sponsored by Expo Uganda, Coca-Cola, KCCA, Ministry of Tourism, and the Rolex Culinary Institute, and organized by Rolex Initiative. Installing atekawo CCTV camera nagamba na installing ne DSTV ne ya wamubuza company yekichekola nze anti jeje installation kati anti uliriza installation kati kankusomesa ekintu mu Uganda tuyina omusajja yesimbawo yali ani kyambadde oyo yesimba Museveni be yaleta Katumba Nyonyo naleta oli omukazi naleta nono omwami bamubuza oli Mayambala bamubuza oli engineer ntiya kakati kubanga Kajibi akola ku BBC ono wenarem nagenda father nga namubuza engineer of what tuyina ba civil electric engineer otegedde kakati omusajja agenda okuwunzika nge yesimbyewo electric akanika radio vunula ebintu mu Luganda kati waleta chali era gwe gusembyeyo mwogerako. I don't talk about Amorphous yajja nagamba nti waliwo wana abawogana nga tebalina byakola kati nze ngenda kulagako wagana okujja ku ofisi yange era ngenda kutaka akazito nedda naye omusajja yagamba uliri nayo akakatonda mugulu era we sitajikutwalako Faruku toddamu kunkyaza wano agenda lambule gwatofaayo gwajja kujja ambuulire kati kankubulire ekintu kimu Faruku kati uliza Faruku muzeeyi wamma ompuliza Faruku gwo tojja nga abantu bandaba nkulinze ambuulire sirabu kijje ngendo okukola kati kankubulire nyina installed building mu Kampala nze nyina CCTV camera kuyo ulira Faruku ulira nyina DSTV you know yes nyina fiber waka wabula we twazimbira ffe nga abasajja lwakwa kati babirabye bukulu nze nazimba nyumba eyo nga nyina emyaka 2 mwejo gendo labe wali ne plan yayo 2 mwejo ebiseera ebyo kubanga technology maybe yaliyo nga tetumanyi nga oba okola slab to building za wires okutambulya munda maybe yaliyo nga tesikola ki simanyi wabula kati oba okola kalina osobola okusalawo n'oleeta omuntu tikikuwetakisa kusoma abaana babikola kati ekaze omwana akinkola ya Gerard ajja n'azizimba ng'okola slab ne bazimbira muri waayi ennaku zino ababbi asobola okujja nga agenda kubba ennyumba yo n'alaba waya nga zitambulya kungulu najja agisala CCTV camera neevaako kati waleeta kyaliwo gwe gusembye nze ngenda muwo mulimu ngenda kuwa emitwalo 2 ajjambuulire how slabing entya osegera kubanga kati slab ennaku zino eziriwo waliwo ze bapanga n'obu oba babiyita butya bubanga bu bricks osegera ne babupanga nze njirina
ambuulire muwe buwi mulimu ku sekanolya labayo kati nkuyigiriza Faluku ebintu byesi byakabi esekanolya nze nyina buchenaremwe ennumba nze nateekawo obugundi bwa sekanolya bakuwa omuntu waabwe najja abuteekako actually nali simanyi na kumanya gayi wa sekanolya obamanyi sekanolya gayi we yajja n'angamba muzeeyi ennyumba yo olaba ebinyonyi ebigwako mpanvu nti ya bigenda kuttira amabati kunze nkole ntya nti gulayo bobuyita butya mb'oteeke waggulu nali sikimanyi kyakola ennaku zino woba ozimba ennyumba muzeeyi wamma owulira bw'ozimba ennyumba tekinologi aliwo ku siraabu obutatambuza waya wabweru kati woba okola siraabu babinstalingiramu ngamba abatulaba genda ku website bweti www.uprs.org olabe executive director ndaze kimu njagala nze emirimu gyenkola giringa egyo tuula ku board ezo kati njagala tusooke etandikirwako bentudde nabo balaba by advisor ba World Bank mwe mugendeeko ogenda ku site eyo goberera noonya nti executive directors baluwa bannayuganda mwe abagamba abalaba programu eno alaba mugamba wisdom jangu ndeekana bulekanyi let me tell you bambi oba obuliddwa kyokomentinga you don't know wisdom ffe twatandika okukola nga tuli mu senior 3 mama wange bagenda omubulizayo mu ttaka senior 4 nga ntandise okukola mu nsi muno okitegera bagenda okukulonda okutuula ku board omanyi kyekitegeeza board tebaleetako anoonya mulimu era board ezisinga tebakusasula salary kanti bayigirize mmwe gwagenda ku website www.uprs.com next week ate ku website endala otegedde kuliko credential jengendo osooka nkwagala oddeeyo office zaffe ziri Bukoto kubanga nalaba abantu bo n'oyo omusajja alowooza engeri gye yagejja ennyo n'ali amasavu no zino si mpaka z'amigejjo nti ojje wano nti wagejja nnyo lemiteri Faluku abantu b'ennaku zino abavubuka basinga okuba ne ssente baba na American size kakati oyo agenda avuganye ne Sekamatte bano abanene no abantu baba batono laba Bob Wine olaba Bob Wine size ye anti tukola naye toleeta abantu bw'obanga mwagala kujerega nze babloga wano bemmanya abakola teri annenkana oli yeyita technocrat bayomba ne sendi wali naye ate ku myaka gye junior at least kubanga asobola okugamba credential ye ekyuse oyo junior wuliriza Faluku gwe bagamba abantu mbagambye bagende ku website ekyokubiri site mujjayo ddi nze muwa omulimu site musooke site tugatteko tewali tabu njagala ambuulire kubanga nagambye nidda kamufune site ey'okumpi ambuulire nti sirabu ki gye mba nkola muzeeyi ngenda kujjako ne plan yange eri satisfied saagala kutwala ku site zitali zange ekyokubiri bannayuganda muyige si buli banene nti balina ssente waliwo gejjama nakunaku kati ono aleeta omusajja enajjula mu kamera bw'ati nayogera ku Kaye wisdom naye no problem zekyo tekinyiize era sinyiize wabula wisdom ye number one training person gwe balina okwogerako ekyokubiri ngituumye erinnya okuva ne leero bagiyita Fox News mu America TV bbiri ezitambula omuntu walaba ekintu ku CNN n'akyusa Fox News abeere satisfied otegera Faluku abantu abakabi be boogerako golooza lwaki tayogerako oli oleeta wano wisdom is here one to inspire to motivate to give you direction to make sure you reach where you want to go kati nze njagala okulaga abantu kati baba n'abaana ba Makerere University tobalaba ngenda kukola ki kwogera mu bo very good lecturer waabwe yabagambye wuyo buloga gwe basabye bazeeyo waaka waabwe they are here Faluku osobola batunza mu kamera andi kati waliwo okwejubisa bagambo nti olimbi naye kakati tegera nti eno Fox News oli ne number one blogger nkugambye eno YouTube tulina YouTube mu Uganda waliwo ezijjako abantu okwasama waliwo ezijjako oli nga kulekanira NRM kati nkubuulira Faluku inze nkyogera sina kyenkweguyako nti ogenda kumpa mulimu nkubuulira Faluku abantu bajja golokwa tulaba channel zo ddayo olabe video 15 ezo nowooleeta mbadde nkugamba Priscilla oyo mwana twakula naye namayanja yanini nye Uganda namayanja she actually era ne kakati she's a very beautiful girl naye nze we namulabiranga mutono bwati very good slender beautiful naye olaba ne waba ayogera ku by'omukwana ayigiriza naye waliwo channel endala z'okola ng'oli yeyita Ssenga nga nebyayogera bya kisiru naye laba oyo omwana wayogera yayogera akantu kankwata nako nnyo bano be bagamba mbuno mbubaleka abakazi mbabafuula remote kati oyo mwana si mukulu musinga n'emyaka emirundi ng'emeka oyo mwala naye olaba waategeera n'okusinga oli ali muzira nagamba omwana omuteeka mu control room oba omuwadde omuntu omulala genda olaba abalabi baboogera kati enkugamba eno Fox News tebaleetako to justify naye well
abalaye bajja okwogera ku wisdom era gwe kusembye kyaliwo ngenda kuwa emitwalo 2 one ankolere kye bayita requisition bachita bati aba building quotation very good kali manyide requisition bili ebya accounts betubaamu quotation angambe byenyina okuzimbisa ne slab nze njajiwa ajje mu omulimu baluku bagambe nti tobera na bajega era kyevola abajega be bayomba eno TV ate nakyo kanchogere gwe tujja wano Faluku nga atulese tujja eno platform this is a TV the next generation YouTube zezikola jangu wano yogera ebintu byo gwe boogeddeko naawe jangu proving toyomba tovuma muntu proving okwo ogambe nti ntegedde mbadde simanyi nti wisdom bulijjo gwenjoga naye aswala n'okumpeera abaana bange emirimu. Do you know that I can recommend people there? Abaana ba intern bonna bali wali ebukoto abakola ne baba ne bangamba twagala intern I recommend ne mbaga mbawe intern ne ba ku CTV kati we do a lot of stuff wabula ekituleeta wano nti omuntu wajja n'aba nga teyategera wisdom ngalowooza wogana bwoganya sinyigira gwa mukyaziza nzija nga Faluku mpa platform bojinyima kyekizibu nzija to tell the world sikuvuganya wabula we are trying to inspire to motivate people omulokole Levikson Levikson yatukubya akavulu mama Exodus mutufu yabadde alina okubalira evubuka lirira neke anti liriri ligunya anti Exodus mutufu tuyine esajja era nagamba gundi case nti mutusibyeko erisajja ne bayitalira neke terina credential terina nothing is nothing. Exodus yayimirizaawo omanyi waliwo rire waliwo ekiseera wekituuka nga waliwo omuyimbi aliko n'awanirya industry right now katubadde bavinka bawininwagi songs kati ine engeri gyekiwaniriddemu ekintu otegedde kati musicale wa gospel waliwo Betty Namaganda yajja simanyi oba omumanyi Betty Nakibuuka oli omukazi Betty Namaganda yasooka okuba hit ya wano eyabalokole Baby Gloria n'awanirya gospel kakati babugembe ne bajja bababiri ne bajja wabula Exodus lwaki alina nnyo respect ye muvubuka eyasooka mu character ye ng'abantu balowooza byabalokole byakubowa najja nti osobola okuba ng'oyambala jiniyo oli mulungi kuba abantu bali balowooza okimanyi nti abantu basobola okulowooza nti okuba ne imaani ennyo oteekeddwa okuba oli mukyafu oli kyo kitegera Faluku niye tulina abaana abasiraamu nga balina ziimaani ayambala ekkanzu za Saudi Arabia okitegera abasimaati abamunzirusi yakabi ng'ate si mubbi kati ne Exodus yajja najja abaana bangi mu university okuyingira ekkanisa nti osobola okuba n'envirizo n'olokoka kati Exodus n'awanirira that wave ne tujja ku Levikson n'abala kasijja bamalayo now Lanek yabadde ayagalako mujerega ate njagala bagamba aba media let us not give such stupid people who have never done nothing stupid sichi nkolentya anti kakati waliwo Mongwa ne Wenga kakati omuntu asobola okuba Mongwa ng'ate Wenga kubanga stupid tekivuma wabula tosobola kuddya ku brand ya Exodus iyakulaga omukulu ogwe nojja n'otandika omuvuma ekisoboka eryevubuka kandikomyawo tuzze ku Levikson nabagamba Faluku abantu abamu bagenda ne bajerega abakazi ababeera e Bulaaya nti muwasa abakazi abakulu issue si yakuwasa abakazi bakulu Faluku wanaakaana nalaba ono omuvubuka wa TikToker ng'alina obwana bubiri tebunaweza myaka 2 kamu ka 18 kaka 19 nga bonna bulwanira omuvubuka alina ruumu emwe baamusiba famire ye nejja nerwanira ebintu natunulira obuwala obubiri oyo omuvubuka oyo TikToker bamutegedde saga kwogera linnya lye ng'omuvubuka bamusibye nendaba omwana w'emyaka 18 ng'alina mujjawe Faluku myaka 18 n'oba ne mujjawe ku myaka 10 otegedde nyina kyendeeta tuba tuli awo ka video k'omwana ne kafuluma ng'omuvubuka alinga mu Sudan amusimbye amugira bw'ati obwana bwawa ne Uganda abawala abasinga si bonna aba bali mu myaka 10 bali ku zi app zino eza delivery boononese nnyo omwana abana abasajja bana kati nekisangibwa nti bano abakazi bamujerega ab'e Bulaaya Faluku obadde Bulaaya osanga omukazi ng'akola nnyo nga wadde yazaala naye ng'alinga virgin asobola okuba nga prayinga sex omulundi ogwo kati naye nga akaana akali e Uganda gwe kolabanga akato nti ndese ono nga kalina abasajja ng'aba why Levikson kati abantu abamu ekyabatabudde ku bya Levikson balowooza Levikson yagenze kwagala desire lwa ssente temumanyi Levikson y'omu ku
ku bayimbi ba gospel abagagga kati gositegedde era Bugemba musinga businzi church very good omuntu avuganya ne Vixen nze gwe manyi mu gospel omuvubuka tebamanyi nanyo bamita copy bribe yapakira bataata b'omukazi gwe yawasa omuzungu paka wano n'abagamba nze mbaga njagala Uganda n'omutuuze weeri to abaana Katonda abawadde omukisa aha ekyo kimu ekyokubiri nti ogenda mu America Faruku kati olaba tebasobola kuma visa ya America ogenda ku embassy US embassy bakola bati bwe muba mwena bagamba abali bagenze ko mu America mu Rwanda muddeno mwe basoko kuwa visa mwenga woba togifuna nko deri otegedde kati ne Vixen asiba mu America kitegeza tayagala visa ya America kati ekyokusatu desire luzinda kikyayagala ayina empapulazi ayina muwalo mulungi kikyayagala ku Vixen desire luzinda nansi Faruku ebulaya no very good kati kitegeze kigasa desire luzinda ku Vixen si sente sifuna butuuze si ekintu ekyenjawulo kye bayita love naye Faruku ekyenkize nnyo kyenjagala kugamba bana Uganda Uganda wano nalabye aba presenter abavuma desire wano osolo gatta ba presenter nga bamuvuma mukadde bitya Faruku kati kankubuli ekintu kimu desire luzinda ali wa Makereful Gospel Church yava mu church eyo ng'agenze mu studio ku backinga nga wolaba Rema Bebekulu yagende wa Posaka ng'ayagala abaana bana Posaka yone yatandika buddo bitya namga mpaya abaana bana bajje bambakinga mu nyimba zangu teka mu no uri anti ham okutekamu okuzihaimingiramu okutekamu hadlibs n'ebirala ebyo mwamanyi music mubitegedde mukanda wange Rocky mutumiddeko mu America gwe nalaba interviewinga wakabinyo nawulire essanyu nga mulaba mu America aha kati we yagenda najjayo abawala bana n'abagamba nti njagala bambakinge otegere ekintu ekyo kakati abawala abo bana Bebekulu n'abaleta mu studio mu bawala bana Rema we yayimba hadlibs n'ebirala Rema go basigaza Bebekulu lwansonga Rema yakola ebintu byabali bonna abasatu kati ebiseera ebyo abaana babajjanga mu makanisa g'abakatuliki g'abalokole oba ba Seventh Day abo kakati gundi desire luzinda ali wa Makereful Gospel Church aba church abatagimanyi yemu ku conservative churches mu Uganda kati tebamumanyi kati ava yali mu kwaya ngo olaba Juliana yali mu kwaya wali ekansanga aba abaana desire agenda bwe yatuuka eyo mu studio nga wobimanyi atenga yakula bulungi Full Gospel Church bakuba n'emigo oyambala mini kati we yatuuka eyo nga womanyi abantu batomera n'atadda desire luzinda afuuka star obwa star desire luzinda katubale emyaka gy'amazeeko either between 10 ku 15 kitegeeza wogatta actually 10 kubanga desire luzinda tubala kuva mu 2013 oba 14 kakati kale katubale 12 jongere ku 17 ne abantu era Edison namugambye Edison de makubali abantu myaka gye batayina omwana yakajja boga desire nti wa myaka 45 olujiria n'abanemeka otegedde kati abantu kye bataategedde balowoozezza ti desire mukulu nnyo alinga awasiza Vixen no desire tanaweza myaka 4 Vixen ali mu 3 otegedde kati we babesingako myaka ebiri gumu kitundu ekibagasse love ekirala Faruku njagala nkubule kyensembyayo ba presenter be Uganda wana abajerega desire luzinda bonno bagatta bot ogatanga 10 okwe abakazi ogatanga 10 okufuna half ya desire luzinda ate finance bali bubi nnyo kivula babina abasajja on average buli omwe ina 5 2 bana ba presenter bawana ba TV bambala gata na bubina bambala gata na bubina ekyokusatu bana abali nsiba ku TV batono nnyo abali kwalali era bo balaba bobode zaabwe zisumukuseeko kankubuli kyenjagala ogamba abantu desire yataka tambike byali bifaananyi bye byasooka desire singa yali muononefu yandikomyewo n'akatambi akalala naye bukyebifaananyi bifuluma teyaddamu tetwaddamu kulaba bwerere bwa desire paka kati njagala okijjewo si bonna ba presenter bawano bambala gata si era kyeŋŋambye nti si bonna naye abasinga businga n'obubina naye kakati kati ate olya amaanyi ga makeup ogamanyi agali ku baana abo gojjo bayiweko amazzi booti nze batono nnyo bemanyi abatambala gundi Fifi ali kwala ali n'omutunira booti fe tulabye Fifi ebbanga eddene gwe nsobola okuteekawo omukono gwange
abala sibe kakasa sibe kakasa kozi Priscilla oyo bawini success nti ali kwalali abala sola tekawo mukono kubanga omuntu nabwo bana mu studio nolabanga akabina kakkirira n'ogamba omwana ali ku kyono kati Desire ali kwalali ekisembayo Desire ali mu level z'abaana mu bitibwa byawe waliwo abakazi e Uganda nga si bakulu naye nga balina engeri gye brandinga nga n'omusanga ku myaka 5 mwasa Desire bamuleke Desire newoba gwe Faruku Desire n'abeera wali ojja n'omwogereza nti ali nacho teyekubanga kizigo osegere kintu kati bo babadde balowooza nti Levikson alina kyanonye nedda eri mbaga bagalana tulinde bulinzi kivulu kya Levikson ekigenda okubeera wekkololo tumusanyukireko Tiwa Savage what Faruku tuyina ekizibu wano omanyi ekizibu kye tuyina abantu abajja mu bivulu nga balina sente balina ne babazijja ne wakola ekivulu ne kibasala nina aba media benayogedde nabo nabadde ku kivulu kya Tiwa Savage ne aba media bonna nga bali awo nazze ekisooka ekyasinze okuntama era nagambye singa balese bano bagundi era nadde ngamba Guy Bamitansoni ne mugamba muddira mutya mu VIP omuntu nanywera mu sisha oli mu VIP waliwo abatambula waliwo buno obuntu kati bwe buliko bwa plastic ono sigala gubanywera bwe bati nga VIP nenjifuluma namu nga banywera mu sisha kati era nendeta Guy omulwa kwate yabadde bano bagayi bawuba abamugambako nagana mfulumya that was kubanga wabaddewo n'abazungu ate abagivuddemu nga bawulya kibasuseeko gwe nalezo wa security ne baganyamu wabula ekyasinze okuleeta obuzibu kino nkizza kubategesi naddala Talent Africa abantu baawo wano baba ne sente ne capital tebaagala bakita batya baba bamanyi nti bamanyi buli kimu Faruku kankubuulire ebivulu bya wano waliwo radio ze banyooma n'abantu be banyooma ekivulu ekyo VIP yabadde jjudde kituufu wabula nga ekiswaza saidi y'abaloko nankalu era kyewuunya bwe baŋŋamba nti basombye abantu kubanga ebivulu byawo bimanyi bwe zituuka ssaawa 3 nga temuli bantu balina gye babajja ne bayiika wali ne bagaba za bwerere naye ekyaleese obuzibu ati nkubuulidde ekyaleese obuzibu ne kinyiiza abantu bano mbabuuli abatekka ebivulu e Uganda kakati wano waliwo radio media ze mwanyoomanga olaba ezo zi CBS olaba ezo zi Simba ezo Rokoti radio zibuke kati bannange nze newunya n'omuntu asobola okujerega bukedde nkwewuunya tomanyi bivulu waliwo abantu abali eyo nansanawa yajja okukwata emitwalo 10 nga tegimusala omanyi nti abantu b'omu butale abantu abakola mu kikuubo olunaku akola akakadde k'emitwalo 5 meka 2 ng'oyo okujjako 10 najja tebimusala kasita awulira ani alanze made in Sereko bukedde yeranze tugenda bigendamu otege enange bowe balangira mu zino corporate media mbu baba bamaze kankubulire osobola okulangira mu corporate media yes nofuna VIP wabula n'osubwa abantu ab'emitwalo 5 bali ne 10 ngenda kugamba kati olaba bangambye waliwo ticket zibagaba ez'obwerere ku masimu naye abantu bazze ku saa 2 jukire enkuba yatonye kati abantu bazze late abazze ku saa 2 nga wogiragayo bwoti bagamba eri expired kati abantu ngabo nze mpa amagezi abantu abaleeta wano abayimbi mujja salwa nnyo sente pozi nga muzijja mu bantu bali waliwo abantu bajjamu eyo nga tezibasala mpa abantu amagezi bw'oba olanga ng'olangisa kubanga nze nabadde ne TV zonna zabaddeawo ne bangamba Wisdom kyogedde kituufu mwe aba Talent Africa mmanyi muyina sente ne mujja kukola ebivulu bibasale mudde mu byalo mukole bwe muti bw'oba olanga one gamba nyina media zino 2 za corporate zijja kundeetera corporate nabitya kanfune media eza loko nze sikola ku CBS sikola ku Simba bukedde wabula mmanyi baliwo abantu nti bukedde kuleetera abantu 10 nga totegedde na gye bavudde ne bajja mu show nga nego bazze okulaba tebamumanyi naye lwakuba bukedde ekola ki ate bukedde wekulanga omwezi etandika okuba ennyimba z'oyo omuntu bali abantu baloko bote babifaako nga bajja bakola ki balabulabi kyova olaba nti ani yaleeta Sematimba ani waliwo yaleeta Koffi Olomide wajja wano ayimba ebitali bya luzungu yalangira ku CBS yalangira ku Simba yalangira ku bukedde akantu ne kajjula nti oli omuntu agamba media yange yeranze kati ngamba abantu mwe abaleeta mugenda swala nnyo nga mugaba tiketi ez'obwere n'abantu kati nze ngenda kugamba waliwo ekivulu kya winwa gye kijja ogenda kulaba oyo omuntu yakiguze ng'egyagenda okirangamu muzeeyi oyo amanyi abantu kati kankubule tuli wano
ekivulu kya Winnie tekigenda kusala sirwa kubanga maanyi ga Winnie akiguze yamanyi okulanga Keti ajja Keti tosobola mugamba nti nogenda olangire ku NTV yokka akubuuze bameka bentunuli era olaba oyo mwana gundi azawi singa yajuze ekintu ekyo naye nanga nti Yesu yabadde mufa abaasoma wabula abantu bali be munyooma balina sente Farouk wano waliwo class of people muganda kati ekyokubiri njagala ogamba mu bantu mu abatalent Africa muddemu empisa abamawulire batuuse ssaawa 4 mu abagambo ba ssaawa 4 ssaawa 3 we batuuse omuyimbi yatuuse 5 bwe yatuuse 5 ne bamuvuga paka mmeka no tetuuse 5 yatuuse 9 ne bamuvuga paka ku hoteli abamawulire bami ne bajjanga bagoberedde we bamulinze ne bagamba nti wate omuyimbi mbwakoye yavudde mu hoteli okujja okwogera n'abamawulire ssaawa 3 za kiro we bamaze omukwata wadde n'omwana munnamawulire omuwaayo wadde 10 kakati that is bad kati aba bantu ngolooza omwana munnamawulire anakisunda mu baasi kati womuba mulanga ebivulu n'ekirala waliwo ebivulu abamawulire kati owamawulire alina okuyisizaawo akantu ng'ali ku sho tomuwadde wadde 10 tomuwadde wadde emmere naye weeyita wakabimbu lwakwagwalese simanyi savage bajja basala nnyo mugabe tiketi ez'obwereere osegedde waliwo wano abayimbi kati ab'e Uganda nabo babulamu ennanga waliwo omwana wange abulamuko ennanga kati Fiki Famayika abulamu nnyo ennanga kyokka ekivulu kisembedde Fiki yetaga ayongeremuko ati kati gwe twaba David Lutalo Farouk nze njagala nnyo Fiki kubanga nabagamba nti abatalaba kutupa Notorious B.I.G ebyo byonna talent byonna Fiki Famayika abirina ate nga byayimba bitutegereka Fiki akwate ne wakwata CBS oba Simba oba bukedde ezo David Lutalo kyabasinga baidawo abantu bajja okulaba omuyimbi si kubanga alina nnyo amaanyi David Lutalo mulabe asooka bukedde era bukedde buli ajja kutandika kuseguya agamba David Lutalo baani kyekugambye mu local media mwe muli abantu Fiki waliwo omusajja yaguze ekivulu njagala okuwulira zino ennaku weeks ezisigaddeyo agenda ku Afrika na muganda wange naye gwe Afrika nogimanyi ompulirire Fiki Famayika music wali mu bantu mwe na buli muntu Fiki Famayika ye muntu gwe nsobola okusasula emitwalo 10 nga teginsaze namu nsaba promoter ayongeremu naye kati mwabo bonna Winnie mulaba promoter yaguze keti amanye ngeje balanga kati promoter aguze gosobola okulaba oli w'amaanyi kumbe promoter yeye amanye engeri gyasikamuki nene omuyimbi we bakotimba nawe pushinga ku naddala bano batwale Bulaaya banyiiza bakututte Bulaaya tolanga topushi kati olaba chovola njagala abantu bano King Sawa mulaba agenda kola European tour ya mwezi gwa September yatandise oteka ku page nafa badde tebabimanyi oyagala gamba naye banonyewa ticket ngende mu Europe kwa King Sawa olaba akunyumira ali wano olonga ali Stockholm otegedde kye kugamba agenda kubera Stockholm agenda kubera oyo fono opondo bakiyita batya abantu abamu abatamanyi ofono opondo ali disgruntled ali bakiyita batya bweba ndwadde sigimanyi nagimanya kubanga kakati kankubule naliko nga tukyabba obululu nga tukyabbira enale mu bululu twaliko wamugundi Farouk nze mbyogedde nze nali mubbi wa kalumu enale enamba yange eri 0 musanvu 0 49 43 nali nga nkyali mwenale nga ndi mubbi wa kalumu mbimanya ani atamanyi nti no babbakalu ngenda kubulira ekyabadde soroti nze soroti kunga hubadde ki naye yabya akalwe soroti mumanyi anti labayo nga nkyali mwenale mu nziba kalulu omanyi mbyogera njaga genda mujjana Farouk nvaako mbyogera wano mukama nsonyiwa sobola kati kankubulire Sematimbo mulaba nze nali mbeera wano Kwelite gundi hostel twavaawo unokupakira wali obululu bwali ku Bativale nga tulina okubbira gundi Elias Lukwa tulina kubbira Sematimbo ali era kusawa 10 twali wali nga box ejjudde kumbe abenale mama mute babasasudde
Omanyi bakola abena ne omanyi bakola ate tusuubira muzeeyi wange babu bagamba abamu muzeeyi babu bayanyiga n'agenda atemya ku Elias tuba tuli akojja segona nga asonze akuminezi tubuuza kojja ate yajja na mmotoka yajja atamuza bigere muganda wange nga box zajjudde ddanga ate we kayina okugwera fali okutobbanga obululu nze osobola okungamba ono musajja omulaba ayogerera gundi kibalama tugume mumanyi mobilizer we naale oye mwogeddeko oyo mobilizer mwasinga kubba kalulu ka mwaka ki Paluka tikakubuulire Besigye owa 2021 ani kasoi n'obujulizi inze ne kadi gye bampeye Makerere nali musinyalo ne bandete Makerere ku Semogere wano nani ne bampa kijaketi okumpa obululu okubba nenyingira mu kiguuni mu kiveera kadi omanyi wento nagamba kadi enale mtu wajira bajenyina najitereka ne ya university njirina nze ntereka obujulizi bampa wano nga ndi student wa university anti nali muwanvu nnyo kakati nenzija kakati wonna gye wali polling officer kodi polling officer abera wano ababa manyi bagenda okuwa obululu yantuno ndi amwandi kale ndoza tujavulayo ku mwanga gwa kubba bululu bakabakatya nkubuli kankweko priyambo akaluna gamba kava we bakalondedde nga kali mu numbers ne kagenda ku parish nga ne kafuka fraction bakava ku parish nga ka fraction bakagenda ku district ne kaba mu decimal point kagenda tuka babakama nga akasoma mu percentage kale tuli wo phone soke tumalirize mzeyo phone tujagikola mwenga je babakalo tujagikola kyabadde kati ofuna opondo abadde nnyo mu bululu bwena alemu nga babubba ng'alaba abamu batwala ssente etasigaza kati ali disgruntled banne bonna babadde nabo bagaggawadde anti banoogu kakati ofuna opondo bambi womutunira bwoti talina wadde 10 twali lumu mbadde nkunyumiza ewa Museveni twali oba lwakitulo baludda kakati ng'abantu beyanjira nzeego kanne ngamba Your Excellency nze nanga tuula gwe kumanyi yali anziriridde yali minister nagamba nze minister of what Museveni nawandika wanagwa which ministry twali awo ne twemunya ne tugamba ono minister gwe batamanyi kati bantu banyi kati ofuna opondo mulabe engeri gyafaanana engeri ne face gyefaanana Museveni asobola okuba yamwerabira nga gwe yawa omulimu yali afaanana mulala kati nafaanana owakakati afaanana bulala that is one. Two, ofuna opondo tasobola kwewakana supermarket ya uchumi ya Kenya yavayo netwaka ka video kyebayita shoplifting Faruku wogenda mwezo supermarket n'okwata kyebayita olugoye lwonna underwear empale ngamba trouser lwonna olugoye baluteekako akantu nkerabidde ne bakayita kaba ku lugoye bwe kati kati kubina ebintu ebirala tebibaako naye ku lugoye lwonna kati wokaddira n'okateeka muli kakaaba ng'ofuluma kati omukulu oyo okujjako nga Uchumi yatulimba Uchumi yatugamba the guy shoplifted ne video weeri tuli ku supermarket ye Kenya eteguya ya shopliftinga ki kagoye kali obujulizi weebule tekiri muvaako Uchumi okujja nga Uchumi yakola ki naye ate solote tulimba n'ebikuba ne video n'ejijja kuba by then bwe yali yewakana Uchumi n'egenda n'ejja ebintu byayo lwakubanga unfortunately bagisula n'eddayo otegedde kati omuntu alinako gundi denting eyo taba na kyatugamba that is one. Two, njagala okulabula abantu mwenna abali mwenaalemu bw'oba toli mu westerner bunizanga etweryo n'emimwagyo kubanga bakuwa emmundu n'olowooza oli wa kitalo n'aba westerner abamu Faruku tebalina buyinza waliwo families nkubuulira kyova olaba nze bonjja ku media ngamba nnyo abantu si buli mu westerner nti abuli bulungi Faruku nze nva Isingiro district nze gye mmanyi mu Uganda esinga obwavu muve kuba n'abasoga bemujerega n'engeri mu western region aba westerner bangi Faruku bebeefubyeko bokka okutuuka we batuuse nga tafunanko okuseteza gavumenti oba ki otegedde kyengamba kati woba yes asobola okusingako nti musobola kubanga tugamba western region mulimu n'abatolo tobalaba nga batunga ngato tobalaba beetika emigugu waliwo gundi mukwano gwange omusajja yamujereze nenga omusajja nga amujereze nnyo yamuga Kaye buzito omulaalo wamma gwe okikubye naye ono omulaalo munno obulaalo bwamusala nenga ye Katonda wange nga nze mubuuzaako nga bwamusala omusajja atunga ngatto otege kyemugamba ofuna opondo let not that gun deceive you. You are not a westerner toli wa kitalo
waganda nodya nowandika mu New Vision ng'oyita kabaka wa Buganda nti King Ronnie. People need no favor from you. Lengera. By the way, njagala okwebaza Elias Lukwago. One, yakoze kintu eki. Abantu bagamba Elias Lukwago lwaki tuwakubya Ofono Opondo yalimu MP2 mwatu tokubanga muntu golabanga mulambo. Oyo yasobola okufiira mu ngalo. Ofono Opondo twali mu kutambula kwa Museveni nagamba nali gundi. Gwagamba mbu Sibabululu. Nali ofishe musinga Museveni atambula trekeze. Bagambye asobola okutambula nga zekyo tekumanya. Kati Ofono Opondo namulaba nga ina kanka. Ne watula bwati bamukwatira. Tasobola kutula kutakatula ku mifaliso. Kati njagala okwebaza Elias Lukwago atadde wadde luyi ku Ofono Opondo. Kubanga totekanga mulambo. Omuntu osobola mukubuli nakufiira mu ngalo. Kati oyo yabadde ayagala kufiira Elias Lukwago mu ngalo. Kiki ekibalwanya? Anti kakati labayo ekibalwanya nzire seroti ekibalwanya kimu. One, yambulidde amazima kubanga obujulizi bwe nabwe tuli. Nti gwe ngambe integrity gwe ina integrity nga nina ne ka video kanda weya. Otegedde ekyokubiri namugambe ekintu Faluku kirabika gwe twagobedde byakulonda. Esoloti waliyo polling station. Abantu bazze n'abapoliisi nga abapoliisi abazze si banoogu nga basoloti. Bwe bazze ne batuuka wali ne basanga polling station nga abantu abakalonda bali ana. Naye nga obululu obuli muli nga box ejjudde. Kubo ne bagamba n'abatuuze bannange twakalonda ana teri agenda kuddamu kulonda. Wabula eri box ng'ejjudde ne basalawo bonna bagibale. Bagenda ogibala nga mulimu obululu obuli excess ebyo. Bibiri. Biri excess bibiri. Esoloti akalulu akabadde soloti tekenkana na kulambiro. Kantu katono nnyo bakasala nga baagala kuweza ba MP b'NRM. Kulambiro Museveni najja asala polling station nkaaga mwezo. Anti kati nga zinaana mu balina okubbira nga buli polling station we babba obululu bibiri baweza. Kati awe wabadde okulondera abasoloti bali abantu we babaze ngeki ka video Faluku simanyo bakalabe ngenda kakuwa nga abantu abalonze bali ana naye obululu obuli mu box buli bibiri ana ne babuuza buno buvuddewa. Kati ekyabaddewo polling station ngana ng'obululu buno ebibiri buli ku side ya ne video togimanyi ate suko we n'alemu. Faluku njagala ngamba abantu mwabagamba nti no position ebba akantu. I want to challenge someone. Bw'ovaayo nga court yali esalidde opposition nti ono wa FDC ya bakalu tumujjeyo ngenda kuwa millioni ezi. Opposition babajjayo kulwa bitabo tebiweze simanyi bitya tebabajjangayo mu kubba bululu. Faluku kyenjogere kitegedde. Teriyo court musango gwe yali esaze nti opposition tumujjerwa kubba kalulu. Bamujja nsimanye papula teziwera simanyi bitya yakubye campaign ki otegedde. Wabula Museveni baali bamugambyeko nti yabbye obululu naye teyabbye kimala. How do you determine nti yabbye kimala? Kubanga akalukaina kubanga kali mu integrity. Woba Kenya just yali polling station nga tebigattika ne bakasazaamu. Kagenze maaso ekyo kati kino kikulu njagala mukiwulirize. Nyanjura mayor deputy mayor wa Kampala yabadde n'omukyala we NRM MPA nga bali mu kwogera. Poliisi nejja nekwata Nyanjura nemutwala omukazi n'agamba we muba mukwata abantu abatali beeno nono bamukwate kuba mukwano gwange we MP we NRM ne bamulemesa ne batamukwata. Omanyi lwaki? Kati kyabadde bwe kiti mu polling station nkaaga mu bbiri nkunyonyola ngeje babyemu soloti nkaaga mu bbiri bana opposition kye bakola lwaki opposition ewangula nnyo by election ereeta abantu b'e Kampala buli polling station bagiteekako bannakampala ng'aba kubanga bannakampala amanya buli ajja okulonda olina okuba mu register wali n'akulaba. Kati NRM ne police yakoze bweti yazze ku buli polling station nekwata bonna ababadde bakuuma akalu nga opposition nebajjako ng'omanyi kyekitegeeza babbe bulungi kubanga omuntu w'essoloti enjala gweruma bajja ne basanga nga gw'oli mukiise wa FDC ne bakukwanga emitwalo aga ezo sente nyingi nnyo ku bantu beeyo ne owayo na bwiddyala form bo ne bawandikako kye bakola ki kye baagala kyekyali n'ekayunga bakwata bano abazze okukuuma okuva e Kampala kubanga abava e Kampala baba bamanyi ekyo Museveni yakigwako we yalaba aka Bobi Wine nti abaakakuuma baali baani. Kati ekyo bwe mujja bwe muti okukuuma kyovola opposition yali eryanga nnyo by election ne babuuza obuzibu buvaawa ne bagamba we opposition waba yeesimbyewo opposition okuva e Kampala abagezi bajja ne babagaba buli polling station tusobola kubba. Osegedde kati kye bakola bakozesa poliisi nejje bakwata bonna bano ne babba bulungi. Faluku byenjogero bitegeera ekyokusatu kino kikulu wadde NRM yabbye soloti nze njagala okwebaza opposition. Why? NRM yafunye obululu 9 plus OFDC nefuna
kanaana lusanvu something. Imagine yabadde otewera na 10. Kitegeeza wadde NRM yabbye yabbye naye opposition yabadde ki y'amaanyi obwo buwanguzi bwa FDC buwanguzi bwa Bobi Wine era mbaga temugwa maanyi ensolo ku kizigo ki kweri kubanga Museveni ne wadda bwati n'atulewe akitegeera nti ono mubbi ono namubbira n'ono namubbira. Kankuwa example byabakama tategekanga ko kulonda wano kuli actually mwali munenya abaganda hamwefe Western. I have to tell you this, mwanenya Azizi Kasujja omuganda ne munenya ani ono ani engineer Badi Kigundu omuganda abo tebabba Faruku ono omusajja Western abbi yakategeka obululu kati buna. Okay, kambale by election 3 eye Kayunga yamuswaza mulamuzi yamuswaza obubbi obuli era kati oyo omusajja tumusangudde ne waffe tugenda mwegano ebyabakama tenali erinya tujja ddi mujjako Kayunga kamuswaza ne tugende ewolanya tusembedde Soroti Soroti omusajja yatuuse bwati nga tasobola na kutaasa be bakutte opposition baba tadde leero Saturday baba kutte baba tadde leero. Museveni omanyi kyakola akola bwati agamba mubbe ebisigadde tunaabiraba kubanga tulina bakada judges. Omanyi ekyabadde Kayunga yebayira yegwe omanyi twafunye omusika wa Namboze oyo mukyala nakwedde wajeje Bobi Wine mwebaza yamutute ne Netherland mamanya omukazi oli yafuuse mupi wa gwanga kati oyo nakwedde Namboze ono we Nakaseke yani Rutamaguze tulina be mupinga bagwanga lyonna otegedde omukazi ayo naye omanyi koti we yasaze omukazi yawaba mu budde buli kimu ng'obujulizi we buli n'okubba omulamuzi yagambye byonna bino bituufu baakubba wabula ekizibu kiri ekiwawaabira leeti ate nga ekkooti esembayo tolina gyodda wala omukazi yaleese ne police oyo nakwedde we Kayunga omusajja n'agamba wawaabira leeti naye ng'obujulizi bonna obuliwo yawaabira mu tayiro tugende wasegirinya walabye kyabaddewo nasese noseka Faruku omanyi Faruku nze nkunyenyera nnyo ebintu byange nagenda nenda basegirinya ne kyenebaza ku segirinya sirabanga muntu mugumu nga segirinya natunuya segirinya bwenti yese kome ali kuba alikola ki naye ng'omulaba akyalemedde ku kintu eki kiriwa essuubi lya Uganda li Bobi Wine nanga wisdom banange wenfiira wano ne bankuba akatwa mulabirira ng'obwana bwange era njaga kugaba na Uganda segirinya yaŋŋamba bw'afiira mu kkomera tulabirira obwana bwe yaŋŋamba mbagamba tiwamukuba empiso y'obutwa tulabirire abasajja walu tutambula n'emikebe ekkooti omanye ekyabaddewo bannayuganda tebategedde tumaze omwaka mulamba ng'abalamuzi balooya ba gavumenti bagamba balina obujulizi omwezi oguwedde bannange Uganda Faruku nze era newunya bannayuganda bali Bulaaya batujerega tuli wano naye tuli mu ntaana eno Uganda yafuuka pitira tulinga nvunyu buli omu alwana na munne omuwaabi wa gavumenti n'agamba titwalina okugenda e Masaka okufuna obujulizi bw'abantu Segirinya n'Alani be bakosa okutemula wabula tetulina ssente zitwala Masaka tusaba omwezi gumu tuzifune. Omulamuzi n'addamu ku magezi n'amugamba sijja kuwa mwezi nkuwadde week says jangu wano ate muleete Segirinya wano ne babaleeta. Omanye ekyabaddewo be baakwata balumirize Segirinya bwe bafunye omwaganya nga baleese mu kkooti jjukira luli babadde babateekanga ku kamera nga muli muki kati we babaleese mu kkooti omanye badde Museveni agenda swala luno abasajja bagambye wallahi bilahi talayi omusajja Segirinya mulaba simulabanga nako wabula bankuba emiggo njogere nti ne yantuma okutta abantu buyetta abantu bonna bayogedde ekintu ekyo kitegeeza jjukira baalinga tebabakkiriza baleeta mu kkooti physically babagambanga nga oyima eri ku kamera kati oba oti abakuwa ebyokwogera yogera booti yogera oli yakuwa yogera kati we babaleese ne boogera amazima. Kino kitegeeza ki njagala okugamba ne bannayuganda nze nkya Faruku basobola okukwata mu kifo ky'okugjamu enjala gamba bannaye mbadde mwagala nkole ntya nti gamba wisdom yasse omuntu basobola okugenda wange ne baddira firiji ne bagiteekamu omukono ne bakwata Faruku ne bagamba twagala oyogere booti tokayananga Faruku bagambe mumpa mmeka bategere nti nno oli ku saidi yaabwe nti tukwa $2 million gamba njagala 5 bera nga tebakujje mu njala obaga kati ngenda ddi kati bajja kuba bagumu nti oli saidi ye waabwe bw'otuuka mu kkooti okole bw'oti kwaka otuuka mu kkooti oba mugumu
Sebo wali muko obaga bannange anti mama noddayo Sebo oba mukoti olina okuddayo Sebo olina oyogera ebintu Faluku atikankubulire Faluku omuntu yenna kasita anti nabayo kyembere ngamba ojja mukoti nojja ne milioni zaabwe 2 ze bakuwa noga Sebo mulamuzi sente obutwa abasajja balaba basobola okujjamu enjala obaga sijja gukola chokola soko kesi ya Segirinya tutangaza abantu Bannayuganda njagala obbaga mwenna abaali bawagira Segirinya mwetegeke mufaninga buto Segirinya buli olunaku lwakumu kuba mukomera aswaza Museveni ne gavumenti ye aswaziza judiciary nabadde ndi awo winyi dolo yererinya winyi dolo nava nayogera statement nze bannaye newunya naye Bannayuganda mbagamba omuntu yenna wa tribe yonna bwayogeranga ekintu ekyebikukujju temunyigira tribe eyo oyo oyo yalidde winyi dolo yagambye bw'osabanga bailo tekiri automatic nti balina ogikuwa wenakomye otegeera nengamba nakati n'oyo agenze yagambye bw'osaba bailo tekiri automatic nga constitution egamba everyone is entitled to bail winyi dolo nanga agamba tekiri automatic nti ali kakiiko ka Buganda akakulembera University ya Kabaka Sebutinde winyi dolo constitution egamba everyone is entitled to a bail eyo line weba bweto nga tebateekawo B oba C toyongeramu bibyo winyi dolo yagaye tekiri automatic kamukubire mu ngalo nga nzira mupuliriza oyo Faluku bine bintu binyonyole naye omanyi lwaki Segirinya buli lunaku lwamala mukomera aswaza winyi dolo Museveni NRM era nze njagala okugumya Segirinya ne Alan n'abawagizi be Segirinya anytime bamuta wabula tebamanyi how kumuta balowooza oba Segirinya agenda tuwaabira kubanga oli basibe mu pisi Segirinya kyokka kubanga awasobola okuvayo n'abawaabira nga mulina osesema sente ze mutamanyi tumalize ne national address Faluku kankubuli nateekawo omwana ne mugamba Museveni waaba ayogera nyamba olondemu ebikulu by'obontemeramu yankubira esimu nanga muzeyi Museveni ndabanga agenda okumaliza naye ndabanga atanafuna mu kikulu Faluku nze mbewunya emitwe mwabakeera ne muwuliza Museveni kubanga nze okuwuliza President Museveni nzirayo nenkwana ex wange nzirayo nentwala obudde okwana ex wange I cannot listen to that guy kikyagenda okuŋŋamba one yaleese omusajja mbu mukugu n'ayogera n'agamba mbu bagenda kuyigiriza abantu b'e Bulaaya European countries engeri gye bazikizaamu omuliro Museveni yaleese omusajja oba akola ki akantu ako nasese n'agamba mbu mu Europe bwe babazikiza omuliro mbu baguva mabega mbu yagenda bayigiriza engeri gye bagufuuyira ng'aguva mu maaso yayagala funa visa ya America Faluku Abamerica every year kubanga balina ebibira ebyekutte empewo eyita nga bali mu sama wabeera bakita batya kubanga emiti giba gina friction nti n'okola bwoti engalo owuliramu akabugumu kati friction eyo byaka era gavumenti ya America ina department nambe bizikiza kirinemu Amazon kiri luddawa California kubanga California ebbugumu liba lingi omusajja atagenda ngayo tabeerayo agamba mbwave wanayigirize bannange owuliza bana basajja n'osesema mbwagende mbwayigirize gavumenti ya America engeri gye bazikiza omuntu yabadde ku speech ani yamulese kwa Museveni yabadde ayogera n'aleeta abakugu obaleta nakitegera Museveni yazze n'ayambala gundi ebyambalo bya jeni n'atulaga abakugu n'agamba n'akabirwa n'ayogera mu Luganda n'aleeta omusajja simanyi mbu mukugu mbu naye ayogere n'atandika nga boogera ku preserving environment kati omusajja n'agamba mbu agenda kuyigiriza bali engeri gye bazikizaamu omuliro Abamerica Uganda agenda California abayigirize department mu America ne Faluku
bawuliza Museveni mbewunya izo okuliza Museveni nzirayo nenkwana ex wange nemwegaira nemugamba bambi nze kukwana oyayagala visa gene mu America ayagala visa kugena mbu ambassador wa America amulengere bwatagaye musajja jangu kankutume mu department e California mbu America mbu yajja mbu bakugunyo wano mbu basobola okuyigiriza ekyo kubiri ne Faru munine emitwe Museveni n'agamba tugenda kutandika okukola kye bayita electric cars nga za masanyalaze gana amafuta tugaveeko tuzitunde mu East Africa zonna ulira ulira najikowa ne waba mukazi nga mukwana n'ajogerako muwandira amalusu ulira yagambye bwati tugenda kukola emmotoka z'amasanyalaze tuzitunde mu East Africa ne mu Africa yonna amafuta tugagobe n'amala yabadde atamaliza n'agamba byonna bye mbagambye bye ngenda okukola sente ngenda zijja mafuta gengenda tunda nemwine emitwe amafuta gagamba mbu tubakuma yagaye byonna bye ngenda okukola ngenda yonna economy tutulidde mafuta ago mutugenda okujja sente nengamba mukama kintu kimu kyonna kyenenya mukama kwe kunzalira ku mulembe gwa Museveni kiche kitasoboka ku byonna ate amafuta gogenda ogonda oba kukola mu government ya America ya Uganda machi amafuta ga Uganda twagatunda dda tukimanyi Museveni yagana okukola refinery wano era kyovula nze nategeera abatufuga sibe na Uganda baba Congo baba Zimbabwe bagana okukola refinery wano ne bagenda gikole Tanzania to spending a cent okuzimba omudumu okutuka do you know how much no ku maintaining amafuta ga Uganda tetufuna kwa de 20% toto yegafunanyizibwako chovola wa France Museveni waita mukaruke yekubira neerangirira France yasoko tu yoza twajiwa amafuta lwakubanga France teyesiga Uganda yamanya Bobi Wine wajja kubukulembeze asoro baga mulekera otubba negamba zimba refinery Tanzania ne 20% tujiweza ownership kankubule ebintu ebimu Museveni nzija kukola kazi soko simba wakati muzeyi Faruku obadde ku Bulaya olabe kibayita flyover akuragana bayina akavuyo nga olaba Kampala ne bazimba flyover yesinga mu West Africa enengudo nga mwenda zeyisazit ne bajjawo jamu nga za highway ogenda Masaka kwata luno kati kibuga ne wata nga twaliwo jamu lwatwala $1 million 9 ulira kitegeeza lwa Southern bypass re expensive nnyo okusinga olwakulu mulinoonyeko gogu genda ku gogo oteekawo flyover yakura kati labayo Museveni yajja wali nze nali simanyi wenkana nga atongoza flyover mbwegenda okuba ya Kampala omanyiwo wali ku posta na kivubo omanyi ku Shoprite gendere mwabata abaludde okuba Kampala va ku sawa ya Queen wetanga dda ensambya mmanyi kuba mama wange posta yajinaawo nga tugenda kati va ku Shoprite va ku sawa ya Queen banga wetaddako katono nnyo ensambya kati eyo gye bayitanga posta na kivubo nga kabox kafe kabaawo kati nali mpita juzi nze ndwawo kuyite flyover Museveni gyazimbe Kampala evaawa tetuuka ku luguudo lwa railway ejja bweti nekomba ku sawa ya ku Queenziwe Faruku otegere kyengamba azimba flyover obwanvu bwayo tetuuka na ku bitala biri byambuka nsambya ku ddwaliro eri makati nekona ku Queenziwe tewawera na mailo ezo Museveni bamulimba nti waliwo mailo 3 kitundu tewawera nezo omanyi sente ziri awo isuka $1 million aga bananga babye omusajja flyover actually is not a flyover, it's a crossover Faruku gwe olabyeko kye bayita flyover eyo Museveni kyazimba bakita crossover you cross to the other side naye mwakura baspendinga 94 million kati moroka za masanyaze mwagala nakuzukuba kiche mwagala kati musajja Museveni yagana nakola kira motors bayira ne guy wa kire eri motoka zitubamusasuranga ndumunja mukuleeta akunyumize namugawo solo kuba bye bamubati muganda bakola kira motors nja mukuleetera kira motors ne baddira bebe cool ne brand yeyo nane bamuteeka mu motoka eri
ne andu mwenda ayogere nnyo ne bajjanga boogera bannamawulire emmotoka we yatuuka ekatwe nge yatambula oluguudo okuvaali ekibuye ku roundabout mbwe iteeka twejje eno gye bakanika mbu nga balaga bannayuganda yatambula kilomita teyawera emu emmotoka n'enyampa yakola yakuba yingiri tetwali tukoze bebe kulu kye yakola yalinnya bodi namuga twala tujja wano ku bintu bya Museveni wano tetukola twasembolinga kati wuliriza tulirwadde tutya tufulumya megawatts meka ez'amasanyalaze that's one two emmotoka y'amasanyalaze yakwegendereza nnyo mu nfuufu zino tosobola kuddya emmotoka y'amasanyalaze n'ogireeta mu Uganda wali nfuufu ogenda givugirawa tonnakola nguudo mbolete Museveni enguudo aganye okola enguudo n'oluguudo olugenda mu State House genda olulabe luliko n'ebinnya wali va Entebbe wa maduka ngoyingira waliwo ekinyi ekinene tebakijjaawo oba lwaki n'osanga ebintu bye byataddewo kiki ogamba kati bw'ogigula ogivugirewa kubanga eri sensitive tonnakola nguudo oleete emmotoka z'amasanyalaze ekyokubiri amasanyalaze unit tegula 1,000 egula 1,200 ate teri stop enkya dola werinnya isobola okugenda ku 1,200 kyova olaba Uganda Faruku simanyi waliyo kyegendereza bw'oba ogula amasanyalaze waliwo oddira omutwalo ne bakuwa unit 10 waliwo olala bakuwa unit 3 tujja funa emboozi njagala ogifune njagala ogifune enkunnyonnyole kampuni eziri mu masanyalaze ziringa 5 amasanyalaze okuva ejjinja waliwo factory eri awo ogatambuza waliwo eri awo ogatuuse no waliwo eri awo njagala tulufune tunnyonnyole bannayuganda amasanyalaze n'engeri gye bagabba tuganyonnyole tategeera kati Museveni agamba nti oleete emmotoka y'amasanyalaze amasanyalaze ga Uganda tegali stable nti olumu oteekako omutwalo ne bakuwa unit 3 olala ne bakuwa 9 olala 8 olala 10 anti kakati sente we zibabula tomanyi ekyabadde mu Roko construction kankuwa example nze ku gundi ayagala bamuwadde Faruku oliriddawa Roko construction mulimu omwana w'omukulu kati nze nkibagamba I stand to be challenged tugende mu court Roko mulimu omwana w'omukulu Roko mulimu omwana w'omukulu Roko babadde bati mukwano gwange teyebwa nga tekiri ku order paper mwabatamanyi order paper parliament wetuula bye bagenda oteesaako biba ku paper bagita order paper leader of opposition alina okubaako ne copy kakati teyebwa teyakitaddeko we babadde batudde banyumya parliament onayogera ko teyebwa naga abannange nakafuna essimu okuva wa executive kitegeeza Museveni ayagala tukutula ekintu kya loko leero kuva mpine baga tutya njagala okugamba baani abawagira loko giwa ssente n'abatawagira abawagira muluwa kati abakoze tetumanyi naga abawagira kiyiseemu nekiyita n'abenaale babadde babibuuza nedda ssebo tekiri kwoda pepa naga amaloboozi gategeeza mukiwagira loko bagenda giwa biliyoni 2.7 naye ng'omusajja gwe bayita Buule owa Sembuule yakola radio e Uganda nga siza bubbi ngeza Museveni zali aleese mu China atubbe ojukire Museveni yatugamba mbu abaana baffe bagenda kusomera ku radio ziri made in Uganda yasaba biliyoni 5 omuyamba factory gizaawo ne bana Uganda bakozesa naye lwakubanga ye Buule yafa tebamuwadde naye nga yawagira olutalo lwa Museveni loko company si abana Uganda bagiwadde biliyoni 2.7 ekiri fane njaga tufuna olunaku njigiza abantu twaguze kye bayita preferential shares ekiri fane tobana bwannanyini ku company eyo kyokka company eyo government ya Uganda gyesinga okuwa emirimu yerimu n'okuzimba parliament ongamba otya nteyina sente bana abasajja kati kankule Faruku kyekitegeeza Museveni bukya World Bank egaana omwongeza sente zayagala okwewola kati agenda tubba nga ayita mu bitongole ebyo ng'olaba loko bagiwa sente bagayizigenda mu loko webange tubange twagisasula dda gye kisinga okuwa emirimu Buule omuganda owa Sembuule yasaba biliyoni 5 ng'alina abakozi bakozesa yatukolera simanya bityo yakola radio akola TV Museveni yagaana omuwa naye nga yawagira Museveni wava munno gwe yagala ndete wava munno yawagira NRM mutwalo NRM naye wava munno okumanya bamukubye batunda TV ye ne bamulaga nti nno tugenda kukuba ne balumba ne mutabani we ne bamuteeka eruzira nedda tomumanyi byava munno wava munno waliwo omuntu gwe yalimba nkunyumize katono nnyo ani ate kati obadde ki ani atasaba yasaba
Ekyokubiri wava muno yafuna guno zino automated email eza URL nga ziraga bamubanja n'agamba mumanja ki n'akwata kubo n'agenda ebigambo byayogera ebyali waliwo Kajina nga akyagikulembera Kajina n'agamba ani abaddawo bamutoofa muno n'akabira mu list family zalina protectinga n'agamba anguddeko yagireka kutaka yakubawo munoku nyina wino ono wava muno yannuma tebamuyamba wava muno yawagira Museveni gwe Museveni yali mukopi teyina sente za utalo wava muno yawagira Museveni ne sente ze tasabanga ku sente yasaba bawunzise badidde mutabani we bamutadde mukomera eluzira wava muno yabadde waka saba wava muno Juno je tujja visa ze zigenda gundi Honduras sebo gundi ono ambassador to bibanyonyola bani wasiye gundi ono Elvis Sechanzi bawagira Museveni Elvis Sechanzi bagano mutwala mu Harvard ngava munagamba tuwagire Museveni ajjanule nenga gobadoga manti ba local investor bandi bayambi tutegeeza ye kati olaba Museveni yagenze nakasongola bandi bayambye naye bagamba ani asaba bitatule we yasaba maye kyaliwo goluza byagwera anti ebitatule koti yasalawo yagamba temukwata ku hotelize baji ngojitwala oli ebitatule bagambye ebbule bitatule yakera n'agamba nze newola $1 million 10 nga sitegedde by mistake bana basajja Faluku batumanyidde yagamba okuyita mu law firm omuzajja gwenjagala nnyo Mwema njagala nnyo Mwema ne Koje Segona abo bakwata kokola cross examination Mwema yawandika bwanaga my client yewola sent by mistake ngatate nese nga zewola $1 million 10 abayo twawunzika hoteli ya bitatule baba gai kali jikwateko muzeyi wava alikuja nalabe muzeyi wava ngaze okujja mutabani we naye nga mu mutima agabasajja bano abesiga era ndeza kyema muzeyi wava ali bwati agamba kale neewunya mmawo okwesiga abasajja bano muzeyi wava muno bana abasajja okumanya tebalina mikwano mu 7 talina mukwano wava muno ku bintu bye yakola wano yakola ki wava muno Museveni aba mu lutalo yayina benze suka mu 10 bona waziryawo we bajja we bati ate balina ezokuvuga batundika muzava muno nebaga wava muno soko otuwe benzi twenunule ate minisita alina kyatambuliramu bo beesasudde bo balina kaki wava muno mulabe engeri bamukuba Museveni yawunzise kino kyokka nga agenze nakasongola mbuno tulina factory ekola ebyokulwanyisa n'emmotoka mbu Kenya egenda kugula Angola bagenda tugulako ebyokulwanyisa mbutukola emmotoka Faluku tebakulimba nga tuli ku Fox News ndagayo factory ya Museveni ekola omupiira gwo twasembolinga tujja ebintu China ne tubigata wano ne bagamba mbuno tukola Kaye na America yasembolinga Faluku ulira kanchikunyonyole ulinako kanchikunyonyole America producing nebitwale China babyassembling kubanga waliyo cheap labor nebidda biba bya America kubanga okugatta assembling wetaaga omuntu ali physical okubigatta Uganda I challenge tukola kyekitu mbu motoka yakulanisa n'emizinga n'emipiira kati njagala omupiira gumu oguli ku motoka gye nalabi batwage factory egukola nze betonimba Museveni nze sirya kawungako mbugenda muli akawunga muli muwogo izo nimbe nzijana ku Fox News ku Gospel nganjogera onimbe ebitalimu bana Uganda mugume byonna bino tujjo bibagamba lwayi twagala mutegera obulimba bw'abantu bano wetege wabula kyenjagala bagamba ebiseera biweddeyo bana abasajja byonna babadde balimba biweddeyo Uganda is going to be better and we are going to be better ekirungi Katonda tasobola kubazza kubanga luli batugetanga nga tetulina information nze nzijja wano kubawa information tibuno bulimba buje bagese kino bagese kino bakulimbye ongambe nti omuntu mbwave Uganda agenda zikizo omuli bayigirize California Fire Department engaji bayigize mbana mudemu labe speech ya Museveni nze nalabya ka clip ako nenga ne bana basajja batumanyidde munankabira nanyonyere motoka ya masanyalazi